Big Paul. How are you, my friend? Nsanyuse nnyo kulaba ku live eno. Newton Butera, the House of Wealth. Abantu bonna ndowooza kati tubayita balina kubanga basembedde. Nga bulijjo twagamba nti enneeyisa y'eno emmotoka yeeyisanga luxury vehicle tetwalako bantu bangi kasita abantu ababeera nga bali ready nga weebali abo betugenda nabo. Big Paul nange nsanyuse okutegeeza nti abantu abalina obwongo obwakabi be bagenda ne balaba bebesembereza abalala balina obwongo obwakabi. So I'm also in love with your brains too. Tugenda kuba tuliisa obwongo. Jjukira nti Katonda yatonda omutwe guno ng'obwongo bulina kilo 1.3 kilograms. So kilo emu n'obutundutundu busatu. So yitayo mikwano gyo tugenda kuba tusharinga ebyokuyiga tebiyinza kuggwaayo. Sharon Masse Nakiranda, nsanyuse nnyo okulaba yiganga egamba ki. Gwe njagala otunojjala nti abagezi bonna mu ggwanga bagenda mu nsi bagenda tukuŋŋaana kubanga emmere tuli mu kuliisa ya bwongo. Nkuhe Alex, Sempa Godfrey, live from Dubai, live from Yiganga. Big Paul, live from Ebs. Mutubuulire gye tuli. Edward Kabunga, nsanyuse nnyo Edward Kabunga muganda wange. Kairanya Robert Kwoli, Alex. Tubayita abantu bonna abaagala okumanya nga bo. Live from Mogadishu, Tony Ton, nsanyuse nnyo okulaba. Tubayiteyo abantu abaagala okumanya nga bo. Kale n'olugambo lulungi naye mulimu abantu ng'olugambo kale bo. They would rather bajja ne bali emmere y'obwongo than olugambo. Saturday twasazeewo tukole kino. Kairanya Robert, Nkuhe Alex, Tony Ton, my brother from Mogadishu, nsanyuse nnyo okulaba. Edward Kabunga, nsanyuse nnyo okulaba. Dubai egamba ki? Omanyi wakati mu kulwawo kubaako kukola kino gw'omu ku bantu abaŋŋaana naye nga ndudde okulya nga enjala ekulumye. Ononsonyiwa okulwawo naye omanyi kino ekika ky'ekiyungu bwe kityo bwe kitambula. Tayebwa Michael Links, how are you Tayebwa? Nsanyuse nnyo okulaba muganda wange. So fa tuli abantu nga 14-15. Ogw'omukolo nno guba gwakabi abantu 15. Yesu ye yalina n'abadisciple 12 n'atandika ministry. So faffe wano tuli already more than the quorum. So nja kulindayo eddakiika ntono. Ngenda kulindayo eddakiika nga 2-3 nsoosootole. Dakiika nga 2-3 nsoosootole tubeere n'ebyokuyiga nga bigenda kuba byewuunyisa. Dakiika nga 2-3. So Marilyn Atim, neighbor wange nga nsanyuse okulaba. Kigenda kuba kya tabu naye bayita abalala bajje tuyigerwa mpaka. Let's call our friends. Tetukyasobola kusirikira magezi. Tugenda gajjayo abantu gabawe. We want to inspire, we want to motivate people. Slogan yaffe House of Wealth egamba a financially free Uganda. A financially free Uganda. So katufuneyo abantu nga baabo. Nkiraba nti abantu advert twagikola abantu bawulira omulanga. So they're on their way. Abantu mwagula bando bane mwebale gula bando. Gina Kahi, wasajja Kisaasi cover abage kati
gokiikiridde abagezi mu kisaasi kiri clear. Nice to meet you, nice to see you wasajja. Tuze dakiika si nnyingi nnyo, dakiika ziringa 3 and we will shoot live. Tugende mu maaso. Dakiika ntono nnyo. Tazo Bossa. Tofaayo toli late. Tuze dakiika nga 3. Bananga long time without seeing you on NTV. Anti kati waliyo NTV naye kati neno House of Wealth TV. Kati engeri gy'obadde ondaba ku NTV neno House of Wealth TV. I'm intending nti ngenda kubeeranga buli Saturday. I'm going to ebintu obisanga ebbali buli Saturday. Nfuba okulaba nti mbaako kyenfumba nsoosotole buli Saturday. So Gina, sayagala ofeeyo nnyo. Opportunity bwene rising NTV nayo nga tugikozesa, bwenejja ku BBS nga tugenda, bwenejja ku NBS nga tugenda, bwenejja ku Bukedde nga tugenda. Alison Mwesi Mugisha, ambassador wa Abu Dhabi. Kati UAE tugenda tugalawo. UAE tuzinzeeko kuba capital city abagagamba laba aba Abu Dhabi tubalina. Kansubire nti muina pen n'olupapula. Pen n'olupapula kubanga kiba kirungi okukolayoko ku bu notes. House of Wealth tukyali balamu tukyabaweereza in how to make, grow and keep money. In how to make, grow and keep money. A financially free Uganda. That's the vision for House of Wealth. Fetugamba nti abantu bwe tubawadde amagezi. Financial freedom ejja kuba etutuukako. Abantu bwe baba bafunye amagezi, financial freedom ejja kuba etutuukako. Kansuubire nti mumpulira bulungi. Muzei Creative agambye nti volume is low. Nsituddemuko ku ddoboozi. Junior Arafa, tusanyuse nnyo naawe okulaba ku mutimbagano. House of Wealth TV tukitwala ffenna. Mugabe Robert, first student wange Mugabe Robert, nga nsanyusa okulaba muganda wange. Tugenda kuba baakabi nnyo. Tekikyasoboka kubeera nti tetugenda kuyiga. So eddakiika 3 zibuzaayo eddakiika emu tutandike. Ebulayo eddakiika emu tutandike. 1 minute. Let me even just pick some water. 1 minute. All right. Oh, Zainab, nansanyusa okulaba. Naawe kwoli, kati tugenda kuyiga. Kasita abagezi mwenna muweddeyo. Sooka owulire kino. Nja kulaga leero kye nayagadde okufumba, kye nafumbye kye njagala sharinga naawe. Njagala gwe wenna ali wano, ali mukundaba. Wenna ali mukundaba, I do not care where you are. Oba oli Dubai, oba oli Abu Dhabi, oba oli Kisaasi, oba oli Uganda, oba oli anywhere. Njagala onkakase nti olina pen n'olupapula owandiike nti today is a new day. Ogenda kuwandiika nga bw'olaba empandiise ku lupapula lwange. Today is a new day. Junior Arafat, nsanyusa nnyo okulaba. Today is a new day. Leero lunaku lupya. Ate sijja kufaayo oba ku nsi wakamalako emyaka 3 oba myaka 4 oba myaka 5 oba myaka 17. Today is a new day. Leero lunaku lupya.
ngenda kukulaga engeri gy'oyinza okukwatamu olunaku luno olupya olwaleero obeereko ebintu by'ogenda okulussaamu obulamu bwo bukyukirewo ebintu by'ogenda okussa mu lunaku luno olupya kansubire nti omaze owandiika that today is a new day. Ebiseera ebisinga obungi tutambuza emirimu oba tutambuza ebintu bye tukola n'otandikawo business musamoze kansubire nti buli ali mu kulaba owandiise today is a new day njagala kukulaga kye tugenda okukola in this new day. Mbadde nkubuulira nti tugenda ne tutambuza emirimu oyinza okuba olina dduuka oyinza okuba olina business gye watandika nga bakukolera oyinza okuba nga bakukozesa you an employee oba oyinza okuba nga okyasoma naye obadde okimanyi nti Katonda engeri gye yatutondamu yali ayagala tubeere nga okweyongera mu maaso tweyisanga bw'olaba rubber band. Simanyi senga mbadde wane rubber band nenkulaga nti eno ye rubber band. Rubber band eno gitunuulire nti yeggwe. Rubber band eno ekola nnyo nga tugistress kinze. Senga ebadde butida gye tukoma okugistretchinga gyekoma okuba n'omugaso. Rubber band bw'ebeera bweti teyinza kukwata ssente nnyingi. Tujongala ne tugistretchinga. Ojeera rubber band bwe tugistretchinga gyekoma okukwata ssente ennyingi. Omugaso gwayo guli nnyo mu kubeera stretched. Kati ngenda kikomyawo gy'oli nti buli lw'obeera ng'oli ku mulimu bakozesa, buli lw'obeera ng'olina business olina b'okozesa, buli lw'obeera ng'oli self-employed naye nga teweestretchinze tonneefunamu mulamwa. Ngenda kaddamu buli lw'obeera ng'oli ku mulimu nga bakukozesa you an employee, buli lw'obeera nga weekozesa you're self-employed, buli lw'obeera ng'olina b'okozesa nga you have a business nga teweestretchinze ng'osigadde nga bw'oli nga teweestretchinze tonnejjamu mulamwa. Kati tugenda kwebuuza of course rubber band bukugistretchinga kwe kuno, okugistretchinga rubber band kwe kuno. Era ngenda kukulaga rubber band eno ogiraba wano tugitadde ku katabo kamu naye ate bwe tusobola okugistretchinga nekwatayo obutabo obulala. Kati ne rubber band eno era bwe tugistretchinga gye tukoma ogistretchinga gyekoma okukwata ssente nnyingi. Bw'ogireka hano bweti ekwatayo just omumugyamu ndowooza obupapula obw'ebiri nga tugambe bwa mitwalo nga 8. Kyokka ate bwe tugikola bwe tuti tuba tusobola okukwata ssente nnyingi. Kati ngenda kubuulira stretching kino kye kiki.
kati nzira mu kubuulira stretching kyeki gwe we stretching otya buli lw'obeera nga bakukozesa nga baakuwa omulimu ogwo ng'olina diploma owulira wajja abasajja n'obawa empapula n'obawa CV n'ebakwata ku maaso ng'olina diploma ne bakuwa omulimu kati bambi otudde ku mulimu myaka 2 myaka 3 myaka 4 wajja ne diploma abasajja n'ogibalaga n'ebakwata ku maaso ne bakuwa omulimu n'obeera ng'osigadde ne diploma yo bw'oti okiraba network etawanyeemukawo katono naye tukyali ku mulamwa olwo amaanyi gali mu kulwana gakitegedde nti abantu bali mu kusomoka abasajja wabalaga diploma ne bakuwa kati wakakolera emyaka 3 with your diploma oli bw'oti you need to stretch the diploma ojongereko certificate ojongereko degree okawulidde ako lwojjo eno rubber band yo lwejjo okukwata sente nyingi watandikawo akalimu tugambe olina dduuka lyo weekozesa naye oli comfortable ne stock gw'olabako mu dduuka lyo tyanze kasita nina katoni zange 50 oli rubber band bweti olina okustretchinga rubber band onoonye engeri gy'oyinza okuva ku katoni 30 oba 5 ku katoni 100 ezo engeri nnyingi nnyo gye ziri obwongo busobola ozireeta okitegeera nja kuba tugenda kuba twogera mu maaso awo biki bye tuyinza okukola naye obwongo buyinza obbireeta naye togeza n'osanyuka ne katoni mu dduuka lya 50 otunda mifaliso olina emifaliso 20 bajja ne bagigula ne bagimalawo n'oleeta emirala 20 ne bajja ne bagigula ne bagimalawo n'oleeta emirala 18 22 rubber band olina okwestretchingamu golowooza okubeera ng'otunda emifaliso 700 1,200 kimenya mateeka oba bo kwegamba waliwo abantu be baalonda nga be balina okubeera nga batunda emifaliso emingi stretching I can't stress it enough stretching kankulageyo ekirala bw'obeera nga olina business nayogedde ku gwe bakozesa ne mugamba abasajja babalaga diploma genda olina okunoonya engeri gy'oyongerako we stretching njogedde nga weekozesa olina edduuka naye nga mwaka guli watunda katoni za 3 ne mwaka guno okyatunda katoni za 3 okwo kwekotogera olina okwestretchinga nga rubber band eno olyoka okwate sente nyingi kati njaga kwogera ku balina businesses olina ka branch kamu oba tugee ka mobile money eno okola ebintu byebirala naye ng'olina gwewawa ka mobile money ako koolina kamu kalina capital wa 3,000 omwaka ogusooka omwaka ogwokubiri omwaka ogwokusatu kwegamba oli comfortable ne mobile money y'okubeera ne branch emu ne 3,000 oli rubber band okwongera okukwata sente nyingi stretch yourselves teekawo plan obeere ne mobile money ey'okubiri teekawo plan obeere ne mobile money ey'okusatu obiwuliddeyo byegambye kankubuulire gye biva waliwo essomero lye nagendamu erimu
omanyi nasomera Egombe bwe nava Egombe Mukama nampa omukisa n'engenda Ekisubi St. Mary's College Kisubi bangi gituyita SMAC. Moto ya Kisubi egamba Duke in altum. Duke in altum. Duke is D-U-C. In nga bw'ogiwulira ddala in. Altum is A-L-T-U-M. Ebigambo ebyo bya Lulatini. Moto eyo eri ku uniform y'Ekisubi oba moto eyo ey'essomero ly'Ekisubi kyetegeeza nti launch in the deep. Launch in the deep. Abakristaayo abali mukunda bakati mujja genda musome mujja soma ku Luka 5:4. Luke chapter 5 verse 4. Luke chapter 5. Luke chapter 5 verse 4. Nti Yesu aba atambula bw'ati asanga abasajja baba abo ba Peetero abaali abavubi ne bamukaabira ne bamugamba Mukama wange ebyennyanja tetubiraba twasuze na ku nnyanja. Twasuze na ku nnyanja. Teebereza baasuze ku nnyanja naye tebaakuteyo kyennyanja n'eki. Tebaakuteyo n'ekyennyanja n'ekimu. Yesu n'abagamba launch in the deep. Nti mukwate ebitimba byammwe mubikasuke ebuziba. Okawulidde ako balina okukwata ebyennyanja balina okukwata ebitimba the nets and cast them in the deep. Okukasuka ebyennyanja eri wansi mu nnyanja. Message eyo Katonda Yesu ali mu kwogera ku kuvuba naye raba bwejja neeyingira mu bulamu bwaffe. Munange eyo message yeetugaggawaza ffenna. Bw'okoma obukomi ku diploma oba togenze buziba. Bw'ogulawo business n'ediiringa mu katoni z'eŋŋaana 30 tonnagenda buziba. Bw'obeera ne ka mobile money branch ko kamu. Mobile money branch ko kamu tonnagenda buziba. You've not launched in the deep. Oyina okubeera ng'omutwe gwo tegutereera paka ng'ogenze ebuziba mu kyokola. Okategedde? Paka ng'ogenze ebuziba mu kyokola. Embeera ejja kukaluba ebeere nzibu nnyo nnyo. Abantu bagenda kukwogerera buli kimu, bajja kukubuuza ebibuuzo byonna nga tolina na answer. Naye gwe kimanye nti olina kugenda buziba olyoka stretching. Kankuwa ekyokulabirako. Diamond, the most precious metal. Olaba nti nno abantu bawaana golodi. Diamond, the most precious metal. Nti senga okwata ka diamond bwe kati. Okalabi ka diamond akenkana akasaanikira kano. Kayinza okugula workers house. Bwe kati. N'ogeza okalonda bwe kati. Yonna gy'okalonze oba okalonze Congo bw'ogende South Africa ne bakakuwaamu ssente bwe kati. Bw'okomawo wano ogula the tallest building. Oyinza okujja ne Uganda n'ogula eyo Crested Towers ne ka diamond bwe kati. Lwaki ka diamond akatono bwe kati
bwe kajja e Uganda kagula ekizimbe ekisinga obuwanvu lwaki wulira kankubulire Diamond bw'afoominga Katonda yakola Diamond it is the hardest metal teriyo mu nsi kintu kigumu kisinga Diamond obugumu okumanyanga Diamond mugumu Diamond tasobola kukwagulwa kyuma kirala kyonna Diamond akwagulwa Diamond munne ulira Diamond cannot be scratched by any other piece of metal. Diamond can only be scratched, and I repeat, Diamond can only be scratched by Diamond itself. But let's get to know, how does Diamond form? Diamond ajjati okubeerawo mu nsi ye asangibwa wa? Diamond asangibwa wansi nnyo wansi mu ttaka. Njagala otunuulira awo w'olinnye kuba kati oli mu kuntunuulira. Okalaba oli mu kuntunuulira naye awo w'olinnye njagala otunuulireko ku kigere ekyo nga nange bwe ntunuulidde ekigere kyange awo w'olinnye. Bw'osima wansi kilomita 8. Goodness. Bw'osima wansi 800 kilometers. Kilomita 8 kwe kuva e Kampala n'ogenda Arua n'okomawo. Okawulidde ako? Katugambe okuva e Kampala n'ogenda e Masaka n'okomawo ezo kilomita 2.5 n'oddayo e Masaka n'okomawo ezo kilomita 5 n'ogenda e Masaka n'okomawo ezo kilomita 6 n'ogenda e Masaka n'okomawo ze kilomita nga 9. Kuba mwaka faananyi eyo distance ey'amagenda n'amadda ogenze Masaka n'okomawo ogenze Masaka n'okomawo ogenze Masaka n'okomawo okikoze emirundi 3 naye kati kikole ng'okkiridde wansi kilomita 8. Simanyi oba ziri kilomita mmeka okuva kankebere wano okuva e Kampala paka tugambe Kisoro. Kampala to Kisoro. Distance in kilometers. Kampala paka Kisoro ziri kilomita 480. Okuva e Kampala paka Kisoro ziri kilomita 480. Kati okugenda e Kampala paka Kisoro n'okomawo olwo lwonna olugendo olw'amagenda n'amadda tunula wansi nga balusimye wansi w'ebigere ebyo ne bakkirira wansi gye basanga Diamond. Deep. Kyokka Diamond oyo agenda okufoomingibwa. Afoomingibwa ku bbugumu toyinza nadditegeera. Ebbugumu libeera lyokya under too much pressure nelibeera lya 3 degrees Celsius. Tebereza amazzi agokya gokyera ku 10. Kati kubyamu amazzi gatokotera ku 10. Eyo enjokya gejokyamu nga gatokota ku 10 eyo enjokya gikubyemu emirundi 40. Gwe muliro guli semaliro Diamond kwafuumingira. Naye gwe manya nti agenda okufoominga kapiisi bwe kati bwe kajja wana Uganda kagula Crested Towers kapiisi bwe kati aka Diamond. Biki ebyokuyiga when you launch in the deep gyokoma okukkirira wansi gyokoma okuvaayo n'ekintu ekyomuwendo. Okukkirira wansi okwo si kwangu kulimu okwestretchinga.
oba bikwatagana mutandise okulaba engeri gye bikwataganamu. Leero nagambye lunaku lupya. Leero lunaku lupya. Okitegeera? Tekigenda kubeera kyangu. Tekisobola kubeera kyangu okwestretchinga okwate ku ssente nnyingi. Ogenda kuleeta obusongasonga, ogenda gamba nti naye nze nkeera ku mulimu. Ku mulimu banjagalayo saa 2 nenvaayo saa 11, kati saa 12 mba ngenze kulinnya taxi. Ngenda okutuuka eka nga nvudde mu jjaamu, ntuuka eka saa 2 nga nkooye. Ngenda okumala okunaaba n'okulya nga nkooye, ngwa bugwi. Woowe! Abantu bangi nnyo bali mu kukola ebintu eby'enjawulo naye nga nabo bali mu kubakozesa. Njagala weestretching muganda wange, njagala weestretching muko. Embeera eno gye tulimu tusobola ffenna ogitolokamu, ffenna tusobola okugitolokamu, but you need to stretch yourself more. Kankuwa ekyokulabirako, nabagamba nti nze tewaliyo kye ndituula wano nenjogerako bwogezi lwakubanga Katonda yampa okwogera. No. Buli kyenjogera mba nakikolako, oba mba ndi mu kukikola, oba mba mpulaninga okukikola. Olunaku olwaleero ntandise olugendo lwange olw'okusoma amateeka era nva kola pre-entry exam. Pre-entry exam tugikoze leero. Okawulidde tuba tugenze Makerere ne tugikola. So bigezo birina okudda, nina okuyita esaala zendi mu kusaba siza Mukama kunyamba mpite pre-entry exam. Eyo yeewedde njiyise. Esaala gyendi mu kusaba Mukama kunyamba wano nga ntandise okwestretchinga kuba amaanyi kati gagenda kusika. Twandibadde twebuuza lwaki nina degree ya statistics, lwaki nina degree ya IT, lwaki nina degree ya information security, naye lwaki ate nkyanoonya degree mu mateeka. Abasinga obungi bonna abakiwulidde nti Newton agenda tandika okukola amateeka emyaka 4. Nze nenseka kuba nze mmanyi ngenda gikolera na 6 bo baabazeena gya degree naye ngenda kwongerako ate ne masters mu mateeka ndyoke nkole ne LDC gibirira ddala emyaka 6. Kubanga buli kadde neetunuuliranga labba bandi eno nga mbulamu okwestretchinga, sibeeranga kawo nenga kuno kumanya kwennina kati kumala kati wano mpiseewo. Oba okitegeera kye nkugamba? Westretchinze otya muganda wange? Ebintu bijja babigumu naye nasazeewo ngenda kwestretchinga. Ku lwaki? Natunudde mu myaka 15 mu maaso. Okawulidde? Emyaka 15 mu maaso. Lino eggwanga lijja kuba litandise okubeera ne transactions eza business ennene. Okawulidde? Naye nga balooya abalina business background bambi nga si bangi. Okawulidde? Kubanza obulamu bwange bwonna mbadde nkola business. Nakola business kuva primary 4. Kati ndaba bwendeeta ekyo n'enkigatta n'amateeka, okumanya business n'embigatta n'amateeka bigenda kunstretchinga. Nije bikoma okunstretchinga gye nkoma laba bandi gy'okoma ogistretchinga gye koma okwata ssente nnyingi. Wakegamba okategeera gwe westretchinze otya? Don't be complacent. Saagala obeera ogambe
nakola kino kimala. Guyinza obutaddayo kusoma, sigala nti naawe oddeyo osome, oyinza obutaddayo okusoma. Naye lwaki ekyo ky'omanyi teweeyongeramu okukuguka? Kubanga okukuguka kwa mirundi mingi. You could do an apprenticeship. Osobola okugenda ew'omuntu ng'ali mu kukola kintu ng'akimanyi bulungi n'ogamba waaye buli weekend ngenda kujjanga ku bbajjiro lyo nina okuyiga okubajja emmeeza. Apprenticeship etuyamba mu kustretchinga. Osobola okufuna mentor, bangi gwe bayita mentor. Omuntu gw'okubirako akasimu n'omugo waaye nakulabye nga oli mu field yemu nange, naye ekyange kino nkimprovinze nti student omutindo gwange ngenze nti ebuziba ne stretchinze ntya mu field yange. Omuntu oyo ng'omukubira kasimu n'abeera ng'akubuulira. Oba oyinza okusalawo n'ogamba kansome ebitabo. Ebitabo biri ku internet. Videos ziri ku YouTube. Tuyina okwestretchinga. Kiraba ebbanga ddene nnyo lye mbadde maze nga abangi temundaba ku TV. Mbadde nnoonya n'entunula ne ŋŋamba naye kiki ekyalemye omwana w'omuddugavu okuyitimuka, okulaka is success? Lwaki abaddugavu tetulaka? Lwaki tetuyitimuka nnyo mu businesses? Tetuyitimuka nnyo mu ssente? Teebereza Africa yonna ne tubeera nga tuli abantu 500 billion, nga tulinayo biliyoni yange omu babiri aliko Dangote. Africa yonna over 50 countries, over 500 million people, 2 billionaires in dollars. Naye nga obugagga bwonna buli wano. Ffe tulina weather erima, ffe tulina minerals. Kizibu nnyo okugenda e Bulaaya n'osanga y'ensegi ng'erina diamond. Kizibu. Naye diamond yajjudde South Africa, diamond yajjudde Congo, amafuta gali e Libya ne Uganda baagazudde, naye tetuyitimuka mu ssente. Ku lwaki? Africans, we stay here. Ffe tetustretchinga. We do not stretch. Katonda ye yali ekintu kya kiseetinze ng'omuddugavu kasita oliisa wano, omuzungu tajja na kumanya we wayise. Naye ffe tetustretchinga. Okawulidde ako? Abasajja bali mu kugenda ku mwezi. Abasajja b'e Bulaaya bali mu kugenda ku mwezi. Ffe tetustretchinga. N'abakulembeze baffe tebastretchinga. Kati abakulembeze oba balemeseddwa stretchinga, ate gwe toyina kukkiriza butastretchinga. Emboozi ya leero ekwatagana na kustretchinga. Rubber band gyeko mu kustretchinga. Gyeko mukwata ssente nnyingi. I want you to stretch in all walks. In all walks of life. Ekyo tokisabira na kisabira. Ekyo Mukama yakikuwa dda, yakutonda mu image ye. Already kwegamba muli munda Katonda alina engeri gye yakustretchingamu. Naye kiri awo munda. Kati ffe tuli wano tumuswaza, ffe tetustretchinga. Okiraba? Genda okasuka ebitimba by'ebuziba.
tomatira katono. Omwami wanangambe Muwanguzi Daniel, but government is a problem. Kati njagala otunulemu wanonze naawe mwami Daniel. Seebuuziza ku President Museveni oba minisita yenanza okutandika okusoma amateeka. Ne bwe yandigaddewo university y'e Makerere nga njagala kusoma amateeka nabadde nja kukola online degree. Oba kyenkugamba okitegeera. Tuleme kugamba mbu waliwo aleese obuzibu mu kustretchinga kwaffe. Ndiku one on one naawe, one on one with you. Saagala ogaye nti mukazi wo yakulemesezza okustretchinga tasobola. Mukyala wo tasobola kulemesa kustretchinga. Abaana bo tebasobola kukulemesa kustretchinga. No one can. Gwe wekka gwosobola okwelemesa okustretchinga otya. Ozuukukaleeti. Ozuukukaleeti. Ogenda okujja okugulawo edduuka lyo ng'abakasoma bagenze dda n'okolayo obusente butono n'otaggulawo branch yakubiri. Olemeseddwa stretchinga. Okiraba? Tetwagadde kusoma kimala, tetwagadde kufuna kimala, kuyiga kimala, tetwebuuzizza kimala. So message ya leero njagala twe stretching. Njagala twe stretching. Njagala obeere ng'okola kye bayita continuous self improvement. Nze natandise okusoma amateeka ne plan njikuwadde ogiwulidde egenda kukola mu myaka 15. Nja kugimalamu emyaka 6 naye we naakolera emyaka egyo 9. Okitegeera? Amaanyi gagenda kujja gayagala okusika gayagala okukola ki? N'ekyo already nataddewo datik. Nja kugisoma. Okitegeera? So njagala ffenna tutandika okwestretchinga. Bw'ogenda n'olaba firimu gye bayita The Men Who Built America. The Men Who Built America. Wawo kyojja okuyiga. Abasajja abo baali bagagga. Andrew Carnegie, Cornelius Vanderbilt, John Pierpont Morgan, John D. Rockefeller. Abasajja abo tebaalinda government yaabwe bakolereyo kintu deki. In fact bebaalinga bavuga ne government. Eyo firimu ginoonye The Men Who Built America. Abasajja abo baali bakozi. Tebaalinda government bakolerayo luguudo n'olu ni Cornelius Vanderbilt yazimba train. Cornelius Vanderbilt yazimba train na connecting ebibuga ebisinga mu US. Andrew Carnegie yasasula sente ne bakola bridge connectinga eyita over River Mississippi ebyamaguzi ne biyita. Ebiseera ebyo abantu tebalina masannyalaze. John D. Rockefeller n'alyoka atandika okutunda kye bayita kerosene. Abantu bakozesa ettadooba mu America. Abantu tebalina banks, abantu tebalina bintu biba. John Pierpont Morgan n'aleeta gye bayita New York Stock Exchange. Abo abasajja tebaalindayo muntu n'ogu. Bo bwe beerabanga rubber band ne beestretchinga. Sente ze baakola baafada naye tewali yazituuseeko. Ekyo naawe okisobola. Okiraba? Ekyo naawe okisobola. Forces zigenda kusika. But I want you to add value to yourself. I want you to add value to your business. I just want you to improve in whatever you're doing. Njagala osooka okukyawa obwo bwonna bw'olina. Nze budiguli bwange 3 nabukyaye dda sibulaba. Njagala kati ate kwongerako. So ne bw'oba olina ka mobile money kakyawe. Saawa ya kwongerako tuleeteyo okubiri. Naye olina kukissa mu mutwe. Wano bwe tunaabanga tugenda twogera ku plans.
genda twogera nti kaakano abaagala expanding mu business tukoze tutya, abaagala okugaziya mu business tukoze tutya, business bweba yagwa nkoze ntya, njagala ogigaziya. Ebyo byonna tugenda kuba tubidescribinganga, naye leero njagadde okusooka okusharinga naawe okyawe embeera eno gye tulimu. Bw'ona okyawe eno embeera gye tulimu kasita onoongeza n'ogikyawa bulungi ogenda kweyongera. Njagala kumaliriza ne kano, njagala kumaliriza n'ekyawandiikibwa kangezeeko okukinoonya, kiri mu Proverbs 22:29. Kansubire nti olinawo owandiika obwedde ne we tulina we tuwandiika. Proverbs 22:29 mu Luganda ze engero 22 olunyiriri olw'19 olw'29 engero 22 engero 22 olunyiriri olw'29. Wulira bwe bagamba, olaba omuntu annyikira mu mulimo gwe aliyimirira mu maaso g'abakabaka, taliyimirira mu maaso g'abakopi. Ngenda kaddamu, olaba omuntu anyiikira, olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe aliyimirira mu maaso g'abakabaka, taliyimirira mu maaso g'abakopi. Kanoonye version wano ey'Oluzungu, kanoonye version ey'Oluzungu. Proverbs 22:29. Proverbs 22:29. Where we bagamba, observe people who are good at their work. Skilled workers are always in demand and admired. They don't take a back seat to anyone. That's Proverbs 22:29, and it's the very last verse in chapter 29. In chapter 22, sorry. Observe people who are good at their work. Skilled workers are always in demand. Bible yandibadde etugamba nti skilled workers, kale kwe gamba economy bw'eba embi bambi bo tebabanoonya. Skilled workers, economy bw'ebeera ennungi nabo babanoonya, kwe gamba lwe babanoonya. Economy bw'eba embi ebintu bibalema, naye ekyo tebakigambye. Bagambye skilled workers are always in demand and admired. Kongereko, babaagala, babeegomba, ate babanoonya. They don't take a back seat to anyone. Abasajja wabaguumaaza n'obalaga diploma ne bakuwa obwa secretary oba ne bakuwa obwa administrator, yongerako skill. Stretch yourself. Watandika business, watandika okwekozesa self-employment, nobaako ebintu byokola, yongeramu obukugu, yongera okukuguka. Okiraba, yongera okukuguka. We're stretching. I can't stretch enough. I actually can't stress stretching enough. That's what I meant. Nenga nkwagaliza birungi byerere. Nze mbaagala nnyo olw'ensonga nti nkimanyi nti mwagala amagezi. Omuntu ayagala amagezi oyo ate ye wanjawulo. Abantu baagala eŋŋambo, abantu baagala okulwana, abantu baagala okuyomba. Batetebeeza tumaze eddakiika nga 45 nga temuli mu lugambo, temuli mu kwevuma, just kuwaanyisiganya by'amagezi. Mbatumidde nnyo mwenna gye muli.
I intend to run this series every Saturday. So tujja gezaako ufunayo mukwano gwo njagala mumpeereze mu inbox ebintu bye muwulira nga biringa ebibanyiga nga mwagala mpe view zange. Sisobola kubeera nga nze nsingayo amagezi mu nsi. Niels Bohr yali musajja Dutch physicist, yali musajja munnassaayansi n'aga nti tosobola teriyo expert mbw amanyi ebintu bingi nnyo. Expert yaba yakola ensobi, ne kati ensobi ze yakola asobola okukubuulira engeri gy'otazigendamu. So House of Wealth nange sinti no bannange musajja nga wa kitalo no. Ensobi ze nakola bwe nzizimbirako ne byenzize nga neebuuza n'enjiga bwe mbigabanako naawe toyinza sigala static, kimenya mateeka. Newton Buteraba, House of Wealth. Mbagaliza Saturday nungi, mbagaliza Sunday nungi. Moses Canada nsanyusa nnyo okulaba nti nno naye watwegaseeko n'abantu bonna ab'enjawulo abazze nga tuli wakati mu kulya bufe. Nayogedde ku bintu bingi. Ndeese moto ey'ekisubi, ndeese Diamond bwe bamukola, ndeese business ez'enjawulo naye nga njagala kukulaga ngeri gye tuyinza okukolamu. Newton Buteraba, House of Wealth. May the good Lord bless you always and always. Bye bye.